Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu ate kusinzira okubeera nga otulaba gwe wenna obulungi atugoberera nze deni abatusako ensonga zissemasonga. I am Honorable Joel Ssenyonyi era nga Leader of Opposition omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ayisizaamu eggaali mu baminisita ba Gino Museveni n'agamba tebalina makulu abamu alonda balonde ng'engeri gy'alondamu ba advisors be ate era mu ngeri y'emu ono takomye Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 nabino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ono takomyawo wabula yambalidde ne nakangobi ya Jennifer Forfiga koteeka Gino Muhoozi Kaine Lugaba abo nno bo abalanze gwaki byonna mbikuleetedde osobola okuba nga ate obiraba bino nno byewuunyisa naye ate nga mwattu bituufu. Akakiiko k'ebyokulonda aka NUP kavuddeyo ne kasanguza ebyama nti abamu ku abo be baasudde bakansala babadde bakolera gavumenti eno era nga abakungu mu gavumenti oba ne mu bitongole ebyokwerinda bavuddeyo dda ne batandika okubatiisatiisa nga buuza muyinza mutya okusuula abantu baffe ababadde ku payroll. Kakati omu ku babadde besimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Kampala ate omukyala avudde mu lwokaano. Lwaki avudde mu lwokaano? Era kaadi ya nopo ereese obuzibu. Nze deni njagala okubesa bano bwombefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga akusaba gwe omunywanyi ngoberera anti video eno jimpere like bw'ogiwa like ejja kuddukira ddala emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu cause information ngene eba crucial nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu gw'atannatwegattako mu butongole nkusaba subscribing kona mukagambo subscribe omala okone mukade okaje personalize akateeke mu all of the notification ku mboozi zonna zetukuteerayo ate era mu ngeri y'emu nkujjukiza nti tuwakuleetera n'omukutu omujjo gwa deni exclusive wansi mu comment section ekuteereddewo link gitapingemukko ekutwalire ddala ku mukutu ogwo subscribing ate naye ensonga tusobole okuba nga tuzitambuliza ddala maliraadi sana maliraadi kabisa. Akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kaakano kaputodde ebyama wuliriza amasimu from state operatives nga mutukanga mbuno twajja abantu bamekupelolo natubaweereza abantu abapya kamukigwemu nammwe because tubale tubamanyi nti mukola nabo baba baluzinze kaadi mukakana muno meeting abantu bafa batuufu. To them they think threatening us kigenda kutuyamba okukigenda kutukakanya okweta abantu abatuufu. No, we are not going to be threatened. Bembadde mbakosa ngo bali kupelolo za mbakola mizanyo gyamwe mutaweereza bavuddeko abantu abapya bazimba nominating. Okusinziira ku bakulira akakiiko kano ak'ebyokulonda electoral management committee ya National Unity Platform bagamba nti basinkanye okutisibwatisibwa eri abo ab'ebyokwerinda n'abamu ku bakungu mu gavumenti eno ng'ekibavunaanya si kintu kirala kwe kusuula abo ababadde bakolagana nabo bo ne bagamba nti tebatuukiriza obaoliawo obuvunaanyizibwa babateesa mu bifo ebyo era tebaweereza bulungi bannayuganda. Kaakati nno ne bagamba nti ffe temujja tutiisatiisa kagwake keetonye tujja leeta abo be tulabamu ate munange embavu n'omutima ogw'okuweereza bannayuganda. Naye ebintu nga bino oluusi wabitunuulira munnange byewuunyisa naye ate nga bituufu wabula ate Agakagwawo ng'enfunye nti omubaka amanyikiddwa nga Honorable Winifred Nakandi yavudde mu lwokaano lw'okubeera nga obaoliawo ate ayagala ofuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala district ono nno abadde agivuganyako okuli omukyala amanyikiddwa nga Agnes Namaganda Shamemu Malende nga ye incumbent kwoteeka Zahara Luyirika. Kaakati nno yavuddeyo n'agamba nti okusinziira ku ebyo ebyaliwo mu kalulu ka local government abakansala ne bammeeya nti ko kamulaga nti si wakufuna bwenkanya mu kakiiko kano era akakubyemu ebituli n'agamba kanzijeyo ate munnange interests zange oba nzijeyo okusaba kwange okulaga nti nina interest mu kifo kino
wabula gye bujja nja beera nga nangirira ki ekiddako wuliriza. Day of September 2025, I've had to withdraw my expression of interest to hold the NUP flag in the upcoming general election. This decision is uncomfortable, it is painful, it is undesirable, but it is necessary. After having witnessed the events that unfolded in the process of issuing flags to candidates of local governments, positions of LC3 and LC5 councillors, it is only imperative that we recognize the loopholes in this system and not wait to benefit from them. It would be hypocritical of us if we know these things, if we loopholes, we know these irregularities in our system and we wait to benefit from them. That's why today I've decided to withdraw my interest in the NUP flag for the position of woman MP. Bwatyo ye bwagambye era bye bigambo bye. Anyway, naye ndowooza Winfred nakandi tokoze kimala. Era nsuubira nti withdrawal bw'eba mutima mulungi osanga yandibadde ntuufu. Kuba naawe ogenze maaso okulaba ng'ekituufu kiri nti tozito wafuna kaadi ya kibiina kya National Unity Platform ku kifo ekyo kyekimu. Bw'otunulira effort Shamemu Malende gyali muteekamu kadde kano n'otunuulira Zahara Luyirika amaanyi g'ateekawo ekyamazima amatuufu olabira ddala nga gwe ne Agnes mulinga abali ku byammwe era nga competition yenene eri wakati w'abaana ababiri kati impact yo ekyamazima amatuufu yeebadde nti ni Winfred naye nga sigamba nti tosaanidde osaanidde kozo ina ebyo ne bikuleetera okubeera qualified ku kifo ekyo naye waliwo ko you're good but not good enough for that position right now okusinzira ku bali kibateekamu ate era n'ekirala nti wali oteekayo ng'osaba impression of interest forms ezo wayesiga akakiiko k'ebyokulonda akaliwo wandikkiriza n'ogenda mu process yemu nejjukira nti omusajja omu yavayo n'akutegeeza nti nuupu eringa akawala akalungi ku kyalo buli akalaba akoogereza ku kawasa kakati nno n'ekyo nno bwe kiri kyova olaba ojja sangayo nga bangi bamwogereza nti jangodde eno jangodde eri ne bali nti baagala okubeera nga nabo baweza kubabaka ebyo nno bwe mma mbitadde awo ku mabbali musajja mukulu Honorable Joel Ssenyonyi Besekezi kyakoze baminisita ba Jero Museveni bitooke byebigwa sooka owulirize wano. Singa wano baminisita betulina minisita tamalina kwogera luzungu kati mpala mitesiza mu luzungu n'abaminisita Owekitiibwa Haruna Kasolo namwe mwabiraga wano nga alese motion nga byasoma tabitiga soma tibivaayo kati oyo mufudde minisita Mwai Museveni bayita abavubi be prime minister n'abalala so gonga liringa company n'ogitereza n'ofuna abakozi abatuufu abagwanidde okubeera mu bifo ebyo Ssenyonyi agamba nti Jero Museveni baminisita balonda bayabayaba era bonna tebagwanidde n'agamba n'olaba Kasolo nti Kasolo yaleetako minisita nga kyakola kwali kunanaagira nakubeera nga talina yadde ekintu kyasobola kwogera n'agamba ate bw'otunuulira ye ku prime minister ofa bufienseko n'ogamba kiki kino mwattu Ssenyonyi bw'ayogedde ebyo ne ŋŋamba ye baminisita bo be baliwa baayogerako koze mba nkyali awo nga ngudde katambi ka bbalamu weerabireko basebo ne bannyabo basebo ne bannyabo basebo ne bannyabo basebo ne bannyabo oyo gwoli naye waliwo abakwegomba nga bagala n'amala yasamirira amala yasamirira obyo ye Balaam ali ku kivulu ky'NRM minisita w'abavubuka n'abaana bano abavubuka bwe ndabye ono omwana omuwala n'omulenzi
they seem to be below 18 years, if I'm not mistaken. And even if they are above, but what does it really imply? Muli yali neebuuza nti nga gwe minisita okugenda maaso n'okubanga okola bino eno biwa kifaananyi ki eri community n'eri abavubuka n'abaana bibagattako ki ebyo? Omusajja Ssenyonyi bw'akozesa statement nga ziri nga mumulumba nga mugamba Ssenyonyi ayogera bubi abavuma abayisaamu amaaso n'ekyamazima amatuufu kyo kiki kye muli kati labayo bbalamu. That's why last time was called you crowns. Aina be yayita baddiikuulawo ne bayomba ne boogera ebigambo bingi nnyo. But at one point or the other he was right. Kati ono ye by the way Ssenyonyi yamuyita ki? Oh, Balamu n'ayomba. Naye nga kyamugambye yamugamba kintu kyo kitegeeza kimu kyokka nti oli mupya. Oli mupya mu system. Omuntu yenna omupya mu profession ekyo kyalina oba kasajja nekwogera bingi. Kankuwe video eno owulire engeri olabe ki kyakoze muhoozi ono Ssenyonyi mulabe edduka. CDF mutabani wa Mwami Museveni oba akwalifayinga oba takwalifayinga nze nzikiriza nti takwalifayinga naye mwana wa mugagga ali awo ndozolaba nebyawandiika ku mitimbagano ebitategeerekeka n'ogamba kati ono mutamiivu mulalu ne bikubuzaabuza naye anyway yoyo gwe baawa entebe kakati tutwogere naani kubanga n'abalina okutereeza ensonga zino akati ali eri agamba nze ono nze mulina nze ni mumukubakuba bakulaije kati ndaba bamukuza bamuteeka ku ranka ya oba acting major general obitegeeza ki ebintu ebya acting nno nabyo tebitegeerekeka mbu acting judge twali mu appointments committee nga tuveetinga be baatuweereza nti bano ba acting judges nengamba nedda kino kikyamu omuntu ono bwe baba mulaba Judicial Service Commission emusunsudde neraba nti agwanidde okubeera omulamuzi abeera omulamuzi lwaki mumufuula omulamuzi ow'ekiseera obuzibu obuli awo agenda kuba omulamuzi wa kiseera kumala emyaka 2 ekitegeeza mu myaka egyo 2 kumala emyaka 2 ekitegeeza mu myaka egyo 2 bw'anaakola ensobi bw'anaasala omusango. Ebyo nno bye bigambo bya musajja mukulu Joel Ssenyonyi yenna abakubamu ebituli agamba nti okufuna obukulu ku mulembe guno kintu kyakyeyonoonere kubanga okifuna buli omu akisangako kkobo n'okifuna agamba General Museveni mbu simanya CDF agamba gwe tunoolera ku byatwetinga olabe naye akasajja kano kalaba edduka kati wuliriza wano. Ekiwendo kino ekiriwo ekyokukwata bannabyabufuzi era kisobola okuyambako oba oli awo obuzibu obuliwo nti palamenti naye munange yawambibwa balaba mukama wange sipiika wa palamenti abeera mukama wange ebintu ebimu bisekerwa yagenda n'agamba nti nze Mwami Museveni kyaŋŋamba kyenkula waŋŋamba buuka nga mubuuzi oyagala nkomewa ssebo sinti lwaki oyagala mbuuke nkomewa mbuuke paka wa naga nti nzi kakati nateekawo enkola saagala kusumbuwa gavumenti buli kyereeta oba kifaanana kitya oba kifu oba tekitegeerekeka kijja kuyitawo era byebiza ebibeerawo batubuuza ebibuzo tugamba naye kino nedda kino kikyamu kati ye palamenti gye tulina so kati bw'onombuuza nti erina kyesobola okukolawo ansa ke kaseko kenkuwadde bonna kyenjagala okumanya oyo ye Joel Ssenyonyi Besekezi ye akubira ddala ebituli mu palamenti nagamba Anita Among temumumenya teri kyasobola kukola kubanga naye nnyini agamba nze ekijja kyengenderanako kasita obanga omukulu ayogedde kati nze mba nazzaako ki era mba naayogera ki ebyo nno
si bigambo bya muntu mulala bya Anita Among era Joel Ssenyonyi bwatyo bwamuyisizaamu eggaali n'amusabula. Sooka owulirize wano. Kati omutabani ye kyasalawo kyekijja okukola. Juzi nalaba abasamuninga mmwe ebitongole by'amawulire nengamba kakati ono abayitanga ani? Anyway, nalabye yasamuninze n'ennyombi tembo ne UCC. Mujje wano mmwe mumbulire. Tebadduka bambi ebigambo byogerawo bikakkanya nnyo kimazima ate kyabasamuninze gwalina be Chief of Defence Forces kati UCC balina akakwate ki ebitongole by'amawulire abisamuninga muki naye olwokubanga kati amanyi nti family yeri in charge minisita temwina kyemugamba yagenda minisita amutwala gwalina okubira saluti yagenda mu kakiiko ka government ka parliament ku nsonga ezimu enkeera muhozi n'atwitinga n'agamba nti biminisita byagambye bikyamu olino ye mukama we naye minisita akimanyi nti ebyaddala ono ye mukama wange kiringa ewaka nti kakati ono omwami n'omukyala n'abaana nti omwana asobola okulagira asikaali oba omukozi kola kino gwe giraba oti n'ebirala bwe bityo kati bannaffe bano yengeri gye batufuga kyovudula batulina okulwana okulaba nti embeera eno ekyuka. Bino ebintu bikolebwa mu gangs tubiraba mu movies naye ebimu si bya movies gye biri eyo kati waliwo ne gang leader juzi gwe babadde baagala okuleeta wano netubagamba nti mutubuulire gwemwagala okujja Amerika eyo mwayise mu mitendera ki oyo gang leader. Anyway, eventually kati nawulidde nti balina awalala bamutwala oba Eswatini naye gangs zezeeyisa bwe zityo nti akulira gang bw'avaawo mutabani we kibeera automatic bali abalala babali ku ranka kino babeera ne zi ranks mu gangi zaabwe ezo nabo babeera ne zi ranks naye baba bakimanyi nti oyo mutabani oyo yadda mu bigere bya bosi bw'avaawo automatically kati no si gang wanga. Joel Ssenyonyi agamba nti lino ggwanga ddamba eryetengeredde so si kabinjanga kabayaga nti ojja leeta buleesi muntu akakulembere sagamba nti bino byonna ebiriwo era bye tulaba munywanyi bwennyamiza era vidiyo yawo gye sigendako ng'ayogerako General Salim Saleh ng'agamba abantu ne baminisita abali eri ng'agamba nti oli presidential advisor ku nsonga ezimu nga bw'olaba Jennifer Folofiga bw'olaba Kasalini kusaasira abamu be bawa presidential advisor okusinziira ku babina okusinziira ku kuwemula n'ebintu ebirala ebiringa ebyo nti n'oli presidential advisor naye nga ne baminisita bakama be ate ye yabayita bagende eggulu asobole okubeera nga babuulira ekikola nagamba so Uganda weeri yadobo nkana yafuuka ekintu ekikulemberwa famire ng'amaka bw'ogalaba nti n'omwana yavula asobola okujja n'alinnya ku asikaali n'amugamba ggulawo n'amuggulira era n'amugamba nti kola bw'oti n'akikola so Joel Ssenyonyi bw'ati bwatutemedde mu ggwanga Uganda nga bwe liri ne bwe lifaanana olunaku luno olwaleero bingi byenkyakuleetera tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom njagala nga tusinkana onzikirize enkote ate tusinkane mu vidiyo endala eddako nze Deni BTN Media Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.